ebintu bya laavu masono ebintu bya laavu masono wabula simanyi oba kuluna anakiwona. Laavu masono yatadde akatambi ngali mu kuliisa abaana be embizi era n'abagamba baana bange mulye embizi. Akatambi ako katambudde nnyo ku mikutu gya intaneti. Nsuubira nti abasinga mwena akatambi ako mwakalabye bwe yakutte abaana be n'abambaza ng'abasiraamu n'atandika obbaliisa embizi mu kiseera kyamanyi nti nno ky'abasiraamu bali mu kusiiba. Ekisiibo kino ffe mu ddiini yaffe ey'obuyisiraamu tukitwala okuba nga omwezi guno eno gwa kusonyiwa, omwezi guno eno gwa kusaba nnyo, omwezi guno gwa kwetonda, omwezi guno eno gwa kwenenyezaamu buli kibi, kusabira abantu baffe abaafa, kugaba nnyo na kubeera nga tuliwa emyoyo egyo gyonna egyabula. So omuntu wavaayo nakola ekintu ng'ekyo, abasiraamu era bakitutte okuba nti eno yabadde disrespect towards them, era nga bakitwala nti omuwala ono yakoze akatambi kaneeno kigenderere olw'ensonga nti ye si musiraamu ate nga yakitegedde nti nno omwezi gwe tulimu guneeno gw'abasiraamu kubeera nga basinza eri Mungu. Kati nno akatambi kaneeno kajja kuba nga kamuleetera obuzibu bwe banaaba nga abasiraamu tebatudde nnyo kugamba nti engeri gyali obwana katumusonyiwe, engeri gye kiri ekisiibo ne bakireka kigende. Wabula nga ti omukyala Dr. Kuluthumu avuddeyo mu nkumu n'enkumu y'abantu n'akwata akazindaalo n'aba nga akomentinga kweno ensonga era n'ayogera nti owaliwo omuwala eyaliisizza abaana be embizi. Ekintu ekyo laavu maso oyinza okuba nga wakitutte ng'ekyomuzannyo, naye munnange kisobola okuleetera obuzibu leero oba enkeera. Ebigambo ebyo nno Dr. Kuluthumu abyogedde ku dduwa y'omugenzi Ankomuzaata we babadde nga bali mu kumujjukira tekako n'okumusabira engeri gye kiri ekisiibo nti buli kisiibo munnange babadde basabiranga abantu abaafa. Ekyo bwe kityo we kiri newaatandibadde Sheikh Muzaata nti oba ye yafa mu famiri z'abasiraamu buli kisiibo basabira abantu abo bonna abaluzinga obulamu. So Dr. Kuluthumu avuddeyo n'aba nga ayogera ku eyo ensonga nga bwengenda okuba nga mbaleetera akatambi kaneeno mubeere nga mukeewulirirako. Wabula nga sinnateekawo katambi kano njagala okijjukire nti yenze Sheila Adita mbagamba nnyo okusubscribinga ku YouTube channel yaffe eno, mubeere omu ku ba committee members, mubeere nga nammwe musobola okubaako obwannannyini ku channel eno. Komenti nga video woba omaze okugiraba awo tumanye ki kyolowooza. Comments zammwe tubayo nga tuziyitamu nnyo era nsuubira nti amagezi ge mutuwa tugatwala era tuganyumirwa nnyo kubanga galina kyegatwongerako. Wabula gwe ata subscribinga butambinga bwe buti buba bugenda kubanga bukuyitako. Subscribinga okwate ne ku kade osobole okunyumirwa biki ebyo ebibeera ku channel yaffe. Yenze Sheila Adita katugendeko mu butambi obwo bwe tuli mu kwogerako obuleese obuzibu ate era tubeere nga tukomawo. Mubaddewo mwebale nnyo, mwebalire ddala nga sinabakwebaza bategese edduwa eno. Ndabye abavubuka bangi abazze wano eno sekakuloopera ku kiro tokyogeddeeko. Abavubuka bano mbakubiriza okubeera nga bawasa abawala abasiraamu kubanga twafunye ekizibu mu ggwanga oyinza kuba tewakitegedde nti omwana omuwala yakutte embizzi n'agitemaatema n'aliisa abaana b'omusajja omusiraamu, naye omuwala tumunenya neno omulenzi yamuzaalamu tumunenya. Ekyo nja kukikomyawo. Buli muntu awase omuntu w'eddiini ye ate n'abazadde mu baana b'abantu batwala obuvunaanyizibwa. Abantu bano be bategese edduwa eno, Sheikh Hajj Abduiga Habibi wa Seeka yakoze nnyo, Hajjat Zaria, Janat Farida, Mulamu Kayiwa, Haji Ndifuna, Haji Kaliro, Little Sister Nakasuja Halima, Mama Karo, Asia, Jaja Ichuli, Hajjat Rehman Dagire, Sema Properties ne Koja Sulaiman Kayinje biba nkwatideko netuba nga tugenda kusiibuluka bulungi. Banne mwebale kubanga mwagala Sheikh, mwebale kubanga mwagala ennyumba eno nti buli wembatuukirira mujja era bali wano benayise, abatali wano saabayise. N'obugambo obutini obwo nsaba Allah bazzeeyo bulungi, mwena basasulemu empeera ezisinga obulungi akkirize ekisiibo kyaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الفقر ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله الذي قد جمع لنا في جماعتنا هذا. تبارك الله سبحانه وتعالى تكونغاني الزوانا مكسيرا كانوا أكالونج أكاجدوب وويفو إن شاء الله نتتنا باكو الدعاء بعدين سبناوي أنواز. bakadde bafemina Sheikh Abdurrahman ne Nsigira Sheikh Prince Anwar basomedde abantu abamu batuuka time ne bakivaako bakusooka ne bakola edduwa enakwana ne bamala ne batuuka ne mama ne bakivaako bwekyo ekisigala nga kikupushinga okukola edduwa ze. a lot bingi bikisooka ndi mukyala musiraamu nkulidde mu busiraamu nkimanyi nti tuba tulina okusomera abafu edduwa nengatako ne bonds gye nina n'omugenzi balina omusomera edduwa ne bakadde baffe kubanga kati eno edduwa osomera kale abantu bonna baba nti yabadde omuntu omukulu. So yabeera omuntu omukulu ne musabira n'abantu n'abalala bonna naye oba n'ababowa ne tubagattako tuwole baseka bajje basoma amannya ag'enjawulo. So kiba kya buli mwaka, kiba kya buli kisiibo, kiba kya buli kisiibo ya buli kisiibo nekisinziira abantu bayinza okigamba nti oba anytime kozize buli swala nteeka omuteekamu ne kati buli kisiibo mba nina okukola edduwa eno naddala ku lunaku olwokuna kuba olwokuna olwo yaŋŋambanga nnyo olwokuna asabira ku bazadde bo alla asindika emyoyo ku nsi gwe batasabidde ne gudde nga gunyiize. So kati buli bw'olonda olunaku olwokuna lujja nnyo mu bwongo obwo. Yesebo era seeka oli mugatulonda olunaku naye nga lwakuna. Mu kusaba ndabye nga it happens olaba omuntu mukasaba n'amaaso amaziga ne gamutulukuka. Kye kiba ekikrosinze mu bwongo bwe ekyo byonna byamaanyi naye kino kika kisinzeewoko. Anti okuimagininga munno nti taliiwo yafa waliwo ebigambo baseka bye basoma babi babyogera mu Luwarabu kati mwemba tembitegeera naye nga oba visualizinga munno gy'ali nga toyinza butayaza kumunya nojjukiramu nga mulamu ojjukiramu ng'agenze. Does this justify nti nno wadde nga akadde kayise naye hajja tannaguma? Tosobola kuguma nze simanyi muntu yali agumye nga afiiriddwa close relative waliba nze bazadde bange bafa dda nakati ekiwundu kikyali fresh. I don't think osobola okuguma ng'ofiiriddwa omuntu akuli okumpi wafiirwakoko. I lost my sister nafiirwa taata wange. Taata wali wenkana how old? Ndoza emyaka giringanga 5 mabega. Owulira otya? Okwasi omulowoozaako olumu. Nze buli lunaku mba nteeka okulowooza abantu bange abo simanyi oba nze ng'omuntu nze munafu naye nga ekiwundu muna ekibaawo kiba kibaawo. Kakati omanyi kakati waliwo ebintu bibiri waliwo eddiini waliwo n'eno ensi mwe tuwangaalira. Mu nsi gye tuwangaalira oli muntu gy'alowooza nti nno when you lose a loved one n'ofuna omulala ensi yeerowooza nti oba omuvi. Akonno ke katambi Dr. Kuluthumu nga ayogera ku nsonga z'abaana abawala abakola ebintu ng'ebyo ku internet. Nze nsiiba mbagamba baana mmwe ne mbagamba bannange internet ene bavuga speed TikTok ye bavuga speed egenda kuvaawo mu bbanga eritali ddene egenda kubanga evaawo kubanga ensi ezisinga zatandise dda okugigoba. America yagigoba, Portugal yagigoba, India yagigoba n'ensi endala zesitamenye bagoba omukutu ogwo gwa TikTok. Ebintu bingi nnyo ebikolebwako era nga tubagamba mmwe abali ku mukutu ogwo mufuba okulaba nti content gwe mukola munnange aviewinga society. Oyinza okukola ebikunyumiranga gwe naye nga tonnaba kubanga onyumirwa bwebuuze abantu b'obikolera bo babitwala batya. Ekintu ekyo sagala mukyerabire. Okutta abaana kale tetuganya ojja tugamba nti baana babo obaliisiza embizi obagamba baana bange muli embizi obambaza bulungi abantu bali mu kisiibo olw'okuba gwe wakula nnagalaala oli muntu oli
muwawa wakula kiwawa oli muwawa kkebe liri awo egwe toswala kukola kintu kyonna osobola okukola ekintu buli kyonna as long as kiyitawo abantu ne bakiraba yes oyinza okikola ng'oyagala ffe tukirabe naye si ffenna nti tugenda kusanyuka era nga mbagamba nti obutambi bwe buti bujja baviirako ebizibu yes obutambi bwe buti bujja baviirako ebizibu mulimu abasiraamu abayina amaanyi era lavumase ekintu kino singa wakikoze nga sheehi muzaata waali bandi kunonye nga wagwa eddalu nze nkugamba amazima ekintu kino singa wakikoze nga sheehi muzaata waali wandibadde wagwagudde eddalu ekintu kino singa wakikoze nga mufutikayo waali singa oli muguwa ddalu singa oba oli mulema lwaki abo abantu bayinanga amaanyi g'omu kitabo ng'akugamba ekintu lazima nekituukawo so tubagamba mubeere nga mwegendereza temudisrespectinga cultures z'abannammwe temudisrespectinga ddiini y'abannammwe toyina kyofunamu okuwa eddiini y'omuntu omulala ekitiibwa lwansonga igwe si gy'osoma gireke abagiyinamu interest babeere nga bagiyingira era bagyekuumiremuko yenze Shira Adita kamanye kikyolowooza nga weeyambisa comment section ngenda kubaawo nga ndaba videos zammwe ndaba comments zammwe ngenda kubanga nzisomamu gwe twegatteko subscribe nga kwatane ku notification bell imbagala nnyo